Jenosale musale nsoko kwebaza okubanga yagadde abayimbi akensuso abayimbi obagadde nnyo Jenosale musale era manye kikuluma because tosimiddwa wayagala abantu abatafumintiriza abataswala abatalina gwe baswalira abatamanyi na kiki baagala essawa ya leero otuusa okulaba nga weetamwa kubanga bakufuukidde ekizibu nja kubeera straight forward. I'm going to be open. Jenosale musale go kizibu we kizibu kyo oli kizibu we kizibu kyo because gwalowooza nti buli muntu nakugamba nti okutegeera si kwa bonna. Common sense is not a common. There are many sectors ezafuna ebizibu mu COVID-19. Sectors nyingi nnyo n'abasomesa bablocking nga basomesa baana. Wesiba ku bayimbi, ne wesiba ku music industry, ne wesiba ku promoter ng'olinga agamba nti bokabe bali mu ggwanga. Kati bakufuukidde munyale mu bbwa, bakufuukidde akanyamberege. Wesiba ku bantu abatategeerangako, abatayagalika, abatasiima, abatamanyi kye baagala, abataswala, abataswalira muntu. Lwaki? Mukute sente billions and billions and billions and billions money. No steka mba promoter, no steka mu bayimbi. Osobola okumbula Jenosale ni gwalagira atimbe ekivuru kimusalo mwe sente. Mbulira y'abantu babiri be walagira bayimbe. Mpaya abantu basatu be wagamba nti mutegeke ebivuru. Buli promoter natabangako promoter. Buli muyayu gwe machinde buli muzina buli kifulukwa kyaita promoter. Wali abawanga matuka luddawa baita ba promoter because of you. Nota obuwumbi butano ne bagamba nti abantu bafunye. Nota obuwumbi busatu ne bagamba nti abantu bafunye. Ate abantu bayimba kadde nkamu nota bilioni 8 na kiki nnyo kiki kye mufa basajja mmwe yefa abakolera mu tusiima koddi. Jenosale musale njagala ombulira omuntu kyasobola kwegomba ku full figure ingire NRM. Twandibadde examples. Twandibadde living a good life. Twandibadde tukaaba. Fe twandibadde tuvuga emmotoka babalunyoza bavuga. Naye mbuli omuntu kyasobola kwegomba ekimuyingiza NRM. Nga ne bucha bana ekyokulya sawa kisabe. Mwasanga nze fighter alwana nekolera emirimu gyange. Bayo kyedduuka lange muzayi musabe nalagira bampese ne mwazimpa. Bazo salwaji tuyiwewo mubiri mubeere mu buyinza ne mukwatanga sente ne muwanga babizonto sente njagala Jenosale musale no message kutukeko lwenani babizonto ewe 1% meka ne babizonto wa sente meka lwe baleta magala wa sente meka nange wampa meka mulinga mwaba abateka wa abantu babeerewo nga babavuma mulinga mwaba ekolera opposition mulinga mweke nyini Ama thank you so much. Mulinga mweka nyini abateka wembeera etekedde abantu okubalimika mu mbeera embi. Lwansonga ki? Imero yafuuka imero ya buli muzina buli kasasiro buli kafodongo naye akayigo kuwandika atamanyinako alina imero yo lwansonga ki? Wafuna babuloka simanyi abazoganyi simanyi bannagalabi simanyi baani tebava ggulu embuto zibengedde ziti zobawaze banywa mama ne bakwana ne basula muloji ne zigwabo ne badda ngo tebawuza nti mukola ddi. Lwaki toswalira abantu abo nabagamba nti mukola ddi? Wano mutabani wachi wayafuka mutabani wachi wewa oba wadde sente mirundi n'emirundi ne batukana okukuvumira no bawa sente. Lwaki omwana atakuvuma afune sente? Nze sisobola kuvuma oli kitange. I can't. Nebino njagala mbikugambe Jenosale musalo bitegeere. Njagala bakusharingire video yeno kutukeko. Sale musale wafuka kizibu kyo gweke nyini. Wesira kutone no gama tone nga bali mu ekyenje kyange. Bwadeno bwa naleta kine kibinja, naleta kyaba kanyama, naleta kyaba bbi, ekyaba kuba butayimbwa, naleta kyaba kinga tebabagatta nako. Naleta naye kyaba bavuma. Nokwatanga sente nobawa. Nobaweza omudola ne zigwa nobaweza ki. Nze newunya nnyo kubanga babizonto batandika okukola bango likala mojjo. Na kitya nga bakyogera. Newunya nnyo kubanga babizonto balaba jeno mungozi. Natya. Newunya nnyo ku sente zobawa nga bakyakuvuma. Ani kizibu kye. Jenosale musale bobo yagala bayimbi bave mu ggulu.
Kyongamba tosobola kuwandikira RPC waggulu, tosobola kuwandikira meya, tosobola kuwandikira DPC nga twali muyimbi ayingira ggulu. Nena abatali bayimbi bali mu ggulu bati. Benze ku basirikale bo babeera ku gate kubanga babendako babakola ki? Abamu babafukola na diru nabo. Bulatuka ku gate gwe bagulira kwa balina omugulira. Nze newuunya nnyo ngamba nti ne gundi ani ono musajja avuma ennaku zino avuma bujingo. Ono atunulanga ekifuruko omumpi ennyo bw'atalinga akadumpuni. Ono musajja yarumba mirundi mu ddwaliro. Wamukeka nako ekigo mu hotel. Nomako ku million eziri mu 5. Abakolera mulimu kyoyo. Akolera mulimu ki? Mwe mutusibyeko obubi mutwetedde obusungu ku mitima. Wano nkute wa TikTok amaze okukola ekintu kyange kiguse. Baba tuse n'ogenda ku pelolo okute Wambogo omuyise. Ajidde magoba okute sente million 2.5 zikwasiza Wambogo. Ne bazigabana. Nze founder yakitandika nenviramu awo. Sanyu ndijjawa. Esanyu ndijjawa. Basajja mwe tuyawa mu bifetu bera ku ground, fetu bera mu kufa. Mwene mutusobola okubera mu ntebe mwe muli. Ne musobola okukuma ebifo bye mulimu. Buli kye batusuula tekituukirira. Sale musale ggo kizibu wa kizibu kyo. Walowooza nti abantu bodiringa nabo bategeera. Naye akodingire ku ssente ze bakabawa. Wakaba promote obuwumbi obusukka mu 10. Ne bamane bakuvuma mbo yayita jene nkyano bagulira gate. Enkano bagulira gate. Ne badamu bakuvuma ne zigwawo ne bakuvuma no bagulira gate. Ne zigwawo ne bakuvuma ne bagulira gate. Kiki nnyo ogula ki osanyusani omuntu atali kwagala jeno sale musale. Okute kiwa kati aswana mukalina. Kiwa yalaba wagiddeko yali akwagaddeko. Fa baba wagira mutu yambye eki. Ye fa baba wagira mutu wadde ki. Fa baba firira mubere mu ntebe mu bifeme mulimu mutu wadde ki. Mutu yambye eki. Botwayogera ku King Sawa tugamba otya. Yakanona lukaga wuwo watuddamu ki. Asiba bavuma buli lunaku. Abaana bavuma banagwa woddi. Abaana bakusojja banagwa woddi. Nga bavuma gumuwa sente. Gwe kizibu wa kizibu kyo. Owa studio najja nakuba kadde nkamu kubanja. Mu biru smart nti abanja bisatu no bikwata no bimuwa. Can you imagine? Arasana kugaya kigambo NRM. Nga n'abaana aba NRM abawagira abayiwawo omusaayi. Wana abaana basiba ku mini price nga bali saifana bya muzeyi. Tebana wadde emitwalo 7. Omuvubuka akwate emmotoka ye namba gye mamukuba nga agiddusa nga ataddeko efana bya muzeyi. Promotion. Ne bamukuba ejjinja mu kutu konna kuvunda kuyika amasira bwe kati. Nokulaba obulabi yajje ne mu appointment. Oyina akera ku machana tekeke enkudinga akimanyi talina makulu era ejja kusala. Naye nga akimanyi bwe nateeka nja gende wasale musale njija akawumbi. Babikola babimanya nigo walagira okutegeka ekivulu sasula. Tubulyeyo omuntu omupromota gwalagira nti nkulagidde geno tekeke ebivulu. Ani. Wantwalanga ebintu byekapeeka. Ngogenda ngabanga muzayi agenda okugulawo ettendekero lyo. Bakwata obuwumbi busatu ne babuwa aliyeti batwakwadde emitwalo 2. Twalekananga ku maredi ya TV ku social media buli wamu mututamizza ekibiina kyammwe mu basajjamu. Mutu etadde obusungu ku mitima mutu etamizza. Sale musalo twetadde ennaku ku mutima. Singa at least toziba otandegene nti wateziriwo bubeezi. Naye abantu boziwa nga tete babagattako. Abantu boziwa nga tebabagasa. Abantu bemuwasane nga tebabawagira. Mutu etadde obulumi ku mutima. Ne tubakolera musobola okubeera mu bifo bye mulimu. Ne tuwunsika nga tukaaba. Naye nga abatabagasa mubawa ssente. Essaawa ya leero ntunulira alien skin mumutunudde mwenna namba mugambye. Nolajja mu State House teraba muzeeyi. Omwana oyo singa n'agatta ku Bobi Wine babafuukira ekizibu mugenda gamba kyensi. Mugenda gamba kyensi. Nakuweza buli bintu byonna bawadde ng'oteekako butesi buntu bwoti. Singa essaawa ya leero alien yeegatta ne Bobi Wine. Munoonya kuddamu kutta bantu. Ensi ngana jigamba ki omwana ayina command abavuka bamuwulire babafaana batana basajja bakuna bakadde n'abato n'okumusabusa ku pelolo nti buli mwezi ali nsikina afuna milioni 10 alisa abaana oba mumuguliye kitakatwalewa abaana babazimbire babeere n'agagaya yegi gafune emirimu temukisobola singa abavubuka babegatta ku Bobi Wine singa bayingira politics ne babafuukira ekizibu ensi ngana jigamba ki ti mwamutunulira nga mumulaba mwamulaba nga akula nga mumulaba temwamufaako temwamwangwira. Mutegeza ki
basajja mmwe muli balungi mwine emitima emirungi naye amazima gali temusima bantu abakolera bamala kufa ne mweta kese zebbeyi ne mujja ne mbeera ku ntana ne muziika nga bwe mwagizika kano ka mirundi kali ku nsinga kanonya n'ekyokola ne kibula ng'asiba wansaleko n'asabiriza mwamu omusirikale wa Ssekyuliko ne mulowooza nti mumuwadde kino ekisa kisimu n'ekimotoka eky'ennamba emifunduza mwakituwala dda kati jeno sale musale gwe kizibu wano nalaba omwana nga akuli Mutebi yakugamba mbwe alime ettaka yiika bina omusindisa baguni bamwetwakita talina wadde akatasaka ettaka omuntu naawe gwolaba tasobola kuba ne mugamba tesiyogera yiika nga 2 kubanga onofunayo emu onomulimira nyamba toyogera musajja mujje mu sente naye gwe tolaba muntu afaana alima yiika 4 baba tunula tomulaba abeddagala eggana ne bakulumba abasamira lubaale ne bakulumba muggulu oli semmandwa tigotendeka emmandwa abasaba baganda ne basoma muggulu emyezi 8 bavuddeko kati bakoze ekivulu n'ejjemba bakunamidde ensi busimanyi bakoze bate gwanga nali ononyese n'abasamiza kati bakola ebivulu mbu bayimba bambala mini bajje were bawe sente era be bali muggulu kati basumbuwa abantu wano bakakwata milioni 3 nozo bajjemba bakoze eki bakoledde ki Lwaki musoka kusima abantu abakolera wano nafuna buzibu nawe bumanya banga akamugira yali yakola leschu wategeera buli kintu wangamba oti buli kintu wakitegeera buli kimu wakiraba wansubiza ki jeno sale musale abantu bali kusiima abantu batta Yesu yali mwana wa Katonda ngazukiza n'abantu gotosobola kuzukiza muntu ne bamutta ne gwe kennyini otunulidde abantu obalaba n'entegera yabwe n'obugwaga kyova ne sente zibafaako n'okwata ikonsa n'okyekamu 7 billion ne bayimbisa kamyo ne bebekulu kusasira ne babba sente n'obongera endala ekyo nakyo jeno bakigambe gwe kyogamba gwe tobiraba ne mukwata sente ne muziteka muli wantu ne mutadde sente mu bayimbi mulwanagana na kiki ekyo mu bayimbi mulwanyisaki Uganda erimu sekita y'abayimbi yokka mundu atukane mudwalo nga talidagala ng'okutta akawumbi okatadde mu bayimbi kiki ennyo ogula ki ono producer yakola producer nyimba za gundi buli atekeko ekivula bali yakugwe abafedde obwongo n'emirambo mugizukusiza mbugiyimba buli mulambo kati mukukolera concert lwasale musale ate se nozikwata nozibawo kati nywera guma okutegeera siku abo nana banono bakolera ki imero yafuka imero natategeera n'omulalo agiwandikako ne zonto ne mawobe ne zoliga ono bajjanga 8 ne batula naawo ne bagaka tugobandika nange mpanekero nawandiike jaddamu gye tulumba abamma balina okulima nga bali Kampala ne bawandika noza nti bali mu ggulu ne bakwata basi naba ne bepakira ne bajja kiki ennyo tolimba abantu nti okooya abayimbi bw'oba okooya abayimbi olina right stopping abayimbi mu ggulu si bayimbi bokka ne bapromota sente z'omulimu omusolo muzoononye muzimayidde mu bayimbi muzimayidde mu bapromota muzimayidde musimanyi mu bafumba ebidagala ebiganda ng'abantu abala bafa babonaabona bw'oba okooya abayimbi tosobola kuwandikira DPS oba RPC waggulu tosobola kuwandikira mmeya wa kibuga ne bajja mu loogi omunaso amoja emyaka 2 n'ogisasula noga nti sigwa musibyeyo munaso amoja emyezi 2 n'ogisasula noga nti sigwa musibyeyo gwa basibayo nga tonna basibayo sente z'ofukumula ezo musoke musima abantu abakoledde musoke musima omuntu asobola twegomba koji oba naffe mwane mukyusa life yaffe fe abava twafiiririre batwokedde amaduuka batukubidde motoka zaffe ziweddewo life yaffe abane mukyusa oganti ono mwana katumwe ennyumba wano ono katumwe ekizimbe wano ono katumwe kino mwalemwa muntu agenda kwegomba ki ku NRM yagenda kunnegombako kina yakyuke buchamani ali walenja le muluma nasiuka ne mwana jikunkumuka ne jirebera ne jiba jitingalera mirere bagena begombako ki Jerusalem sale eno message yiyo
Kenzo nga creativity advisor tana kyagenda kuyamba. Olwensonga ntegera y'abantu abali mu ggulu si ya bonna nafu kubanga baafuna imero yo ng'ogamba nti va mu ggulu nti nze yaŋŋambe njije nze yaŋŋambe kino nkojo musajja mutoolo ye PAO ndaga abatoolo abali mu ggulu abajja bakunoonya twandigamba nikojo yaleta nkojo ya PAO yagaba appointment bantu bameka abali mu ggulu nga batoolo bantu bameka abasiba mu geti yo nga batoolo twandigamba nikojo abakuŋŋanyiza abantu boyina bonna be bamu oba oli awo ono tafubi najja nange nali promota nga wategeka ddi oba oli awo kabanda naleta simanyi food vendors simanyi abafumbo butogo simanyi ate abayitunda simanyi bamalaya bechi simanyi abafuwe mindi bonna yes oli munkulembeze naye ekintu ky'okudibula omusimbi muba go aberetereza guluma yaguzza katoguwulira naye nga tonaguwulira musoke musima babakoledde abayiyewo mubiri musobole mubeere mu buyinza obwo mubasiimeko tosobola kulimbalimba nsi tosobola kugaba bayimbi mu ggulu oyina barracks namba y'abasirikale mu ggulu tosobola kukwata abasirikale abo ne bajja muntu mu kunyumba mu nyumba mu bulogi mwe babeera fe wano twali mu kalu twali mu kibuga mu tawuni wakati mu muliro gwokya mu masasi mu nsaka y'omuliro mu Geyena ne tugamba kama mbaya ni mbaya tugenda kubeera mutulonde muzeeyi twaliwo mu kibuga mwali mu kifulumye mwali ku nsonda eri ng'ennyonyi ekababukabi neyingira weeyagala neyingira ensendala nga ffe tuli wano ogutokota naffe tuli baana b'abantu era tuli bantu ffe tulina ebituluma bingi tutya buti kubyogera naye tulina ebituluma bingi tusirikidde ebintu bingi wanali enisigine bayambye ku mwami gamwa temulakye mumuyambye temulakye mumugattako oyagala kunga kuseneza mu spending oyo mwana muteka ku payroll ya milioni 2 mufiirwa ki ulina kwakuza ejje abaana baana temusobola bbawa mirimu tetuli basanyufu abayimbi baba kukeese guluma yaguzza gwe abeeretereza ebbanga lobalabidde kubanga nze lwe nali naawe lwe nasembayo kubeera naawe lwe twali mu barracks twalina mugeba nga alina n'abafulisiti erimu abafu bamaster blaster naye ng'obirabo ota ssente twalina Sitasha Mayanja twalina David Lutalo bonna ng'oli mu kuta ssente era nze navaayo banga nfunye milioni 2 ate nemu nagirekaawo era nze tewampa ssente kwe kwalina essente zawa Sitasha agende bweru bamujjanjabe simanyi biki nze sisobola kutona amaaso go nkulimbe bwoba owulira nga oyagala male kulimba nkufumba ekibozibozo mpe ssente sisobola I can't babizonto bakulimba kyokuleka okuvuma nowa milioni eza $, nowa onyonyi naba ne bavuga Karamojo no tubonyebonye n'agasajja ago nga gakuvuma nga buli lunaku gawa ssente buli mwezi galina ku payroll ngala bakuvuga motoka za bei gavuga kikumbe gwo gasasula kato ng'amendwa bajja kera kumacha bakuveeko nga ate bali mu kuvuma musoke musima abantu abakoledde ababatuziza mu ntebezo ze mulimu nze obusungu bwe mbayinako mu obulumi bwe mbayinako tusirikidde ebintu bingi nawe nakutulikera nonikera ndi ngenda kwogera ndiyogera n'ensi neekunkumuka emnyingi ne munzitanga isi mutulumiza otandika project yo olugitandika nga natandika project ya TikTok nenjikwetera nenkulaga n'ensi zakajjako TikTok nenkulaga buli kimu notwala mu kusoma dakika 2 noyita wamboggo watadde 280 ye yazikutte ozamunnaye kati yagagawadde na mu campaign nyagambe motoka zaabwe zagwa simanyi zafa simanyi motoka baguze motoka empya ne Gizoni abatatandika na kintu omuntu alikola dina asimibwa omuntu alikola dina afuna muntu yoze kyotandika kye bayingira munabadde ndi awo tandise okwani eddembe ly'abasajja omukazi ankubira kakati ekibiina mazo kiwandiisa njagala ombakinge anti kakati era mbwenu nenki ne mugamba gwe sire woman please nina no butabitwala mu report butajiwa muzeeyi bukakati kiwandisiza era bikazi gwo baje oli kino eno message njagala njikuwe
to nakublokiza todangama kuba kusimu yange even okummanyira okunsanga wantu wonna basajja mu mutukozesa ekimala tulina obulumi tetusobola kubavaamu kuba tulenje soya kudda naye bino mbyogero bimanye omanye ne pain gye tuyitamu jeno sale musale bino mbikugamba obiwulire omanye obulumi bwe tuyitamu olunaku ofuna essimu ezisukka mu 10 yogero bulago ne busaakaala abantu ne bakulumba ku mulimu ne bakulumba ku office gy'okolera n'ewakaawo ne bakulumba abebizibu ebyenjawulo abettaka simanyi abamayuta simanyi abamaki abaana babajasi simanyi namwandu babajasi simanyi twogera okuva ku makya n'ozibya obudde simu zibeera mu power bank naye temusobodde kutusiima ne tukakanya abantu ne tunyonyola abantu bamwe ne twogera nabo awamu tutuka n'okulimba tusobole okukakanya emitima gy'abantu nokera ku makya n'okwata bizonto n'omuwa milioni 4 n'omuwa olunana magala najja n'omuwa milioni 2 magala akola kyoyo alinga entumbi nakikubira ndi Kampala nganje wali mu kawoteri eggulu kyasamirira basajja mwe mutwetedde obulumi ku mitima mmwe ne wobogerera ebirungi tebali kusiima ne wobakolera ebiki tebali kusiima bino mbikugambye njagala bakushalingire video eno nti ekintu ky'abayimbi guluma yaguzza wakwata abantu abatasiima abataswala abatalina gwe baswalira abatali kusiima n'obesembereza sekita nyingi nnyo ezaafiira wano weesiba ku bayimbi olinga muyimbi weesiba ku bapromota n'ofuuka ekizibu olinga mutegesi wa bivulu simanyi kyonna kye mwali mubala sente z'eggwanga ezitugumuse kubanga muli ku bayimbi mufa kinensi singa nomuwa abantu ababasiima ogamba ndi kale wano balunyamu abawasene ne Emma ne baddawo ne bakola conference eyeyita jeno ne badda ku gati n'obagulira mwawaluba oba milioni 8 mu mmeka kuva eri wakayanja ebintu n'abapangana ebyo ebintu bapangana kusasa yabipanga kalenda naye yabitandika babimujjamu Catherine yayiye ekyo kintu n'alumba jeno kayanja bapanga kipange ekifuuka omugugu tuba tuli awo waneka pekatali tuli mu mutima atuyingiddemu abana bafunye accident motoka ne yefula bweti jeno adobaga amanti bannange sorry mutima olwayingiddemu bakutte milioni 3 fe tulifuna ddi muntu oyo zaffe tulifuna ddi muntu oyo zaffe ba alati babawadde milioni 3 cash wadde tukubira nibaga nti kata bweko nusu 10 tewali twale tulanga kikaffe ky'omwerere oyo tulina obusungu tusirikidde ebintu bingi kubanga naffe ababakola temutusiimye ne muwanuuza abantu abatabakolera ne muwanuuza abantu abatabagasa natya nnyo bizonto nga muwozi yabawa ssente jeno muwozi kaneruga kwa muwozi mukodo naye muwozi wakuweera ssente muwozi mukodo naye muwozi wakwata ssente nazoba bizonto natya kati ani who's fooling who ani apolomotinga ki ani apolomotinga ani kubonna bizote nyini yanegambi nangama n'omwendo gwe bamuwa nangana entwala gye bamutwalayo natyo basange wa jeno sale musale ale nanegambi asula n'enkyankwetaga ng'era ayagala mbere mu meeting bategeere bwe wata ssente waba wa mmeka nange wampa mmeka bwe nayogera kukingisa tewaliiwo yaŋŋamba ki yaŋŋamba kisaata sobya mwana ewaka ayagalwa n'abamuwako 6 analekayo ddyo bavuma kati ani who's fooling who era omuntu ayimirirewo abeerewa era tukole ki ekituufu tukole ki ffe mutukyayisizza abantu kubanga ababavuma naffe betulumbagana ababalumba naffe betulumba kumba ababalumba mubamanyi era mulya nabo ffe tusigalewa ffe balukujju balukyolo baabo ffe bakamukujje tusigale luddawa temumanyi nkonyogoze batukuba temumanyi mayinja ge batukuba temumanyi bigambo bantu be batwogerera tukyayidwa famire zaffe tukyayidwa famire z'ababba baffe batulowooleza be tutayina balowooza tuli bulungi tuba mabummi kumbe nga naffe tuyagga buyazi n'ekyokuba tuyagga kiyagge mulisiima kimwagala kusiima baani mulinda kusiima bafumuziike mumuli okusiima bafumuziike
bino mbyogedde ntegera kubasinywa mwe nga tendi kwendi nnyo era nzize kukikugamba okitegeere gwe problemu ya problemu yo wesiba kutone kiyenje wange nafuka kiyenje wange n'omuwe bina n'omuwe lunana asubule mukede mukazi wagende Bulaya asome n'omuwe mmeka akoze obuwunga simanyi bugeza obubina simanyi bugeza amayute simanyi feria note bitano note lukaga kadongo kamu nafuka kadongo kamu nozukize abafuna emirambo n'abalamu music industry ojagazaaki baleke bategeke bivula yogo bisaze bimusale kubonnani gwe walagira okutegeka wandike baruwa okiwala kisa kuwandika baruwa ejo wandise mwali nkojo yeka yakola order mukaluma nga tewali asala baite basala wano watusindikanga mu nimiro ne tugenda mu nimiro abana ba Eric ne bayingira nimiro motoka zabwe ne zigwa bawasha motoka ne zigwa ne zivanga bagenda mu nsozi ne bakwata nanansi ne bakwata simanyechi na guno gulika balaba nema tebasasubwa abalaba basiba ole motoka ezagwa zibali bapangisa nene okera kumacha notaka umbike sente mbunoka wadde muyimbi nokera kumacha nokwata 2 mu kinana mbozi wadde lwambogo mbazo ba TikTok nokera nota bilioni mmeka mbuza mtabani wachi wewa noto lunana mbulu wachi wewa kuchi akola chi muri alimba yimba nga Rwanda government bantu mmote muli balungi kimala mwandi sasa kusima babakolera abantu bakera ku radio na TV kubogerera tebalina kalungi kabafunyemu temuli balungi kimala bino nzabyoga tewali abintu mie era njagadde mbyogero bimanye omanyi n'obulumbe tuyitamu no bana ba chifesi mbana ba chifesi bange banagalabi musimanyi abajoganyi simanyi bani imero ya fuk etambule erabike yafuna amagune ebigere n'omutwe imero ya genocide musale lwachi yafuka ejenjero natalina makulu ajirina natasani dajirina lwachi bajire mugulu kubanga go abaeretereza olumanyi bakusemberera ne bakulaba tembwe taluma kiri too much onona baddi ku bantu beggulu je wagenda onona baddi ku bantu bekalabo je nabakolera ku bizibu byabwe onona baddi ku bantu b'omwalu wanga abantu be Kampala basiba abo nsembera abana banaduli buli lunaku balina kubeereyo ne bannamwandu balinga go abazaalamu tebavaawo abantu bana onona baddi ku bantu abalala bana tusadi services zabwe yabona ngamba goma ba government imbadde ki njogera abimanye naye sina kyembadde la sa kuva mu NRM kino kyo kankyogere kali nva mu NRM mpagire ki mbuke kali ne nyemazi nupu mizi ndasobola kuwagira nupu eje mirambo sisobola kubuka kali ne nyamazi nedda mukwana I support NRM nanje nokwogera ku bibi byabwe abasajja abo tebasima muina bo air ticket mbana air ticket ne muswalanga ne batwala baganzi babe batwala bani nokuwa week omuntu ka ticket ntagendeke e Canada ba mu Europe temusobola ne mubagabira nga bana bekwana simanyi bani bagenda kwenjera ngenda kutambuza bichi simanyi ntwala be mu ticket ezo Officer of the President neziga buli mwaka negaba buli mwaka nezigaba tebali kuchina konte wange jangu tugendeke mu UK tebasobola bazigabira babwe bagala interest yawe simanyi interest yabo chichi mwata da abantu obulumi bungi n'obusungu ku mitima be byatuwalanyanga bala mu mumula bali adi working mutu wadde advisor bala munatuwalana twabulako kufa kalona nyamba ne mumwa minister palana na ikendera chajanga yanjogerera kiringa peace rugam peace Museveni kikyata kwadde era oyagala okute ki peace kichi Museveni kyata kuwadde oyagala okute ddi mukazi gwe wano babe kulu alwanye nnyo okufuna ako kagundi ka project kafunyako mwagala ntebe temwagala sente
Nene sente nyingi temuzituwa. Muzina mayumba muzifuira bufuizi muzanika kumusana. Nene zote muzituwa. Fa bakolera. Ne mula abatabakola ne muziwa. Wano babawunsa bonna bavuga amamotoka ga bei. Sendo zibawera mu dollars. Babawunsa bayamba ki? Bakolera mulimu ki? Oyaga tufumbe kibozi kike tuba tukulimba liba tukujjeko sente sale musale. Kitubulire. Zisija kutununya maso nkulimbe. Okimanyi sirimba. Sigenda fumba mbozi yonna on percent. Lwate musima abantu babakolera. TV yabo jinga eringa je yaguza government. Teri kalango ka government kamuwa. Tewali kalango ka government kemusaba kwata ne mukawa bujingo. Na church, TV, radio za government. Tasobola kwogera kubata intaina wabagamba. Kalango chike mumuwa. Ya izabafuna muji. Atenga nobulanga abukola kubwerere. Temuli balungi kimale eriba antu balungi bammwe. Abantu muyigo kusima ku bantu nga bakyali balamu. Muyigo kusima ku bantu abakoledde ebintu ebirungi baba babeereddewo. Muyigo kusima ku bantu otherwise ensite kungulwa. Tewali agenda nayo. Fe tutunula wetuli. Ate nekyenna ku Katonda agenda kutuwangaza tetugenda kufa kati. Wetuli wano. Ne sekita y'abayimbi wagisuubula wa. Ekufukidde kati akameme akabega. Eketa wano ekubajjaga oje bajjagadde. Toyina woje takuluzako twakugambanga si bantu. Neera wakira badda. Noeta na wachimbe wona kufera akawumbi. Noeta wachi atayina wabadayimba. Eyakoma buli mulamba oguzukusiza. Natali promoter mbu promoter. Abasibe bivera bonna bayita ba promoter. Abantu baleka ne business aba baba hotel ne bajja guru ne beba kegguru. Oli naleka hotel namba. Na malo myeze ina muloji. Oina akulimbe kintu kyolabako mbu awonya simanya ko eddagala liwonyaaki simanya liwonyaaki n'okwata biro n'ogisa mu ddagala. Iye mbotu bokola research babagabana ne bali era nga gwe tolaba gwolira baddi peace Museveni kikyata kuwadde kyabanja 7 oyagala male kuwa bulamu kute